Tukwaniriza munaffe ali ku Salt TV program Omunnyo Ku Makya oli buterevu ku Salt TV amanya gange zekusima polo era ntwala omukisa guno okubuuzaako nti wasizo otya nnyabo wasizo otya ssebo azukuse naffe ku Omunnyo Ku Makya olwaleero ennaku z'omwezi 29 omwezi ogwa Desemba omwaka 2023 tuli ba mukisa nti ye program egenda okuwunzika obuggalawo omwaka 2023 ate neera tuli ba mukisa okuba nti obadde naffe era okyali naffe. Twebaza nnyo bannaffe abalabi baffe abalungi yonna gye musinzira otulaba olugendo lwe tutambudde nammwe kuva omwaka kuva lwegwatandika okutuuka olunaku olwaleero era tubaagaliza okumalako obulungi omwaka 2023 twanirize omwaka 2024. Tujja kubanga tukunganira ku Canadaland ennaku z'omwezi 31 Desemba y'ensonga enkulu eriwo mu kiseera kino kyennyini twaniriza omwaka 2024 nga tuli mu maaso ga Mukama. Twesiimye nnyo nti omusumba Roses Bijingo yateekateeka tetukyaniriza mwaka nga tuli mu biduula tujja kuba mu maaso ga Mukama era twongera okukwaniriza nti jangu tumaleko omwaka nga tuli ku Canadaland Makerere Kikoni 31 Desemba emiryango gijja kugulibwawo ssaawa 2 ez'okumakya tusiibeyo era tusuleyo nkuyise nange nja kubeerayo. Amanya gange zetusima Apollo nga bulijjo okuva omwaka guno lwe gwatandika ne wano we tutuuse mbeera nzijja okutaanya ensonga z'ebyobufuzi tukubaganya ebirowoozo tuwayeemu butya bwe bitambudde naye olwaleero tujja kuba tuwumbawumba ensonga nga bwe zatambudde mu mwaka 2023 ate tutunule ne 2024 2025 2026 oba oliawo anaaba atya mu nsonga z'ebyobufuzi. Okuteekateeka ensonga ezo n'okwongera okuzitematema negatiddwako Honorable Ronald Kibuule munabyabufuzi muweereza mu ngeri ez'enjawulo era aweereza mu gavumenti ebbanga eriweranga yatandikira ku myaka egy'obuvubuka n'aweereza gavumenti yaweerezanga minisita ow'ensonga z'abaana n'abavubuka yaweerezanga minisita w'ensonga z'amazzi n'obutonde era ne mu bifo ebirala bye tasobola kumenya naye yaliko n'omubaka wa Parliament owa Mukono North. So mukulembeze amanye ategeera bulungi ensonga era gwe tuze tukwasaganya ensonga ez'omwaka 2023 mu byobufuzi zitambudde zitya bingi ebitambudde mu byobufuzi naye kansooke nkwanjulire Honorable Ronald Kibuule nsanyuse nnyo ssebo buuza abalaba Salt TV tutemeeteme omwaka nga bwe gwatambudde mu byobufuzi. Ndi musanyufu mu Salt TV mpadde omukisa okuggalawo puroguramu y'ebyobufuzi ate mbadde njeetabako nebaza omutandisi waayo Pastor Bijingo nammwe abagiddukanya ate era n'obuweereza obulungi obw'omutindo bwekuumye omwaka guno. Nze Ronald Kibuule munnamukono ate era munnabyabufuzi aludde nga nemerako ku byenjagala of course naye leero programu eno njeesunga kubanga weba egenda kuwumbawumba sigeze genda kukola wrap up. Yes, mu Luganda wrap up kirabika tekiriyo okuwumbawumba means that naye okuwumbawumba nga tulengera projection ogujja oba oliawo ne 2026 tali wala okwogerako. Tweyaze nnyo twansege Honorable Ronald tugende butereevu waliwo bingi ebitambudde mu mwaka guno gwa 2023 ndooza twatandikira ku tours eza Muhoozi Kene Rugaba eza Kyakannyo mu mwaka guno gwa 2023 tujja ne tulaba aba NUP mu Parliament ku mulundi ogusokedde ddala ekibiina ekipya nekibanga kiri ku ludda l'opposition mu Parliament engeri gye bakutemu ensonga nga bakulemberwa Honorable Masters Mpuuga. Tulabye ensonga mu Parliament nga Parliament eyisa eteeka ku bisiyaga era ne bireetawo embeera ne bateeka ku bantu envumbo embeera yabadde sinyangu erudde eyo
naye tusobola n'okuwunzika nga tunulira ne gavumenti etadde nnyo essira ku parish development model. PDM gavumenti etadde nnyo essira nga ye flagship project abakulu mu gavumenti gye balowooza nti yegenda okujja abantu mu bwavu. Bye bitonotono byensobodde okunokolayo naye gwe mu bufunze olaba otya omwaka guno gutambudde gutya mu by'obufuzi. Actually kyenerabiddeyo kyekya Honorable Robert Center Mukyagulanyi ng'akola nationwide tours. Atalaga ebitundu ebyenjawulo, yatuuka yagenda Fort Portal, yagenda Mbalala, yagenda erudde eno mu Eastern region, naye bwe yajja mu Central by'ebyokwerinda ne batamuganya kuba nkuŋŋaana. Bye bitonotono nze byendabayo. Ekisooka byonna bituufu. Nzikiriziganya naawe. Muhoozi Kainerugaba MK project ebaddewo togibuusa maaso. It is a force. Weeru babaddewo contradiction kubawagira NRM ne MK tebabyawula. Naye MK si kibiina kya byabufuzi. It's a pressure group that can turn ki okufuuka ekyebyobufuzi by registration oba by merger. Tujjukira Sebagati yalina kibiina kya byabufuzi n'abeera ACTA n'awagira remember yawagira ko Dr. Besigye. Dr. Besigye nga alina reform agenda which was also not ajalagidde. Now kubanga yajja ne force yayamba Besigye okufuna ettutumu mu Buganda ne mu Uganda. Oba oliawo obuwanguzi bwe baatuukako ku bubaka ba parliament baleeta bamabike baleeta a certain class of people was simply kubanga Besigye yali ne Sebagala. Kampala yonna bagiwangula that time. Sebagala Latifu, Muddu Awulira, all Muddu Awulira Mutumba. Kampala yonna ne bagitwala. Neffe Kampala twajja tugiwangula nga Kampala Central ne Woman MP. NRM. Yes. Francis Babu ne Muhammad Nsede kwagira ku tiketi ya NRM. So tekyali kipya. Woman MP yabeeranga wa Kampala Nantongoziwa. So tekyewuunyisa mbu this time MK project egenda kuleeta faces eziyinza okukola obulungi mu bitundu ebyenjawulo. Naye ate tekitegeeza mbu kibadde kibi eri NRM. Batutaddemu amaanyi kizuukusiza banna NRM abali mu bibuga naddala nga Kampala, butunuulira Soroti, butunuulira gy'abadde Kabaale. So tekyewuunyisa. Muhoozi Kainerugaba ne gurupu ye baalaga nti batagetinze nnyo abavubuka. Ng'olaba mu ndaba eyiyo nti kuba gwe olireetinga nnyo n'abavubuka. Olaba nga balina impact gye bataddewo. Waliwo essuubi ddene. Essuubi liri nti Muhoozi alina byakoze. General Muhoozi nga munnamagye abadde ku buli lutalo olw'okununula Uganda mu nsangi zino. Bugende Congo yagenda ya sacrifice eddembe lya kati okwetala kwa bana Uganda ne Rwanda. That relationship was affecting business and social life. Yakola nnyo okutabaganya. Kakati gwatalabye ebyo really bwako ekizibu. Kubanga abasuubuzi si bakadde kati. Abatambula okugenda mu busuubuzi bwa Uganda Rwanda ne Congo. They are youth. Bebaagala akatale ako. Katakatale akali region. Kagagenda okuyamba ebyenfuna bya Uganda n'okuleetinga emirimu egimu. Both ebweru ne wano. Kati therefore nze ndowooza kiba ebadde plus. Naye abantu abamu balowooza nti Muhoozi Kainerugaba yakozesa position ye nga first son oboolyawo mbukyali n'okuba ekitegeke nga bakitegese butegesi okumuwa ettutumu. Ba first son bali bameka abazeerawo okutabaganya Uganda ne Rwanda ne bagulawo ensalo yali emaze emyaka 2 nga yali initiative ekisooka ne gwe yagenda okulaba naye alina first son. Lwaki first son we eri si yejja wano. So let them use logic.
ne President Kagame alina first son mulina yandibadde yaziwona naye it took a general eyali amaze okulaba mu bwetaavu bw'ebyokwerinda okugala boda yaffe kwakusanga ne Congo kubanga abaagala okujja wano balina okuddukira Congo bajje wano n'Abannayuganda abasuubula bigende ku Congo bidde Burundi ati twetaaga akatale akaggule buli ddakiika aka East Africa ekyo President Museveni akiremeddeko ebbanga ddene common market kati mutuna abatufiirwa 5 billion population esobola okubeera mu katale kano nga ffe tusinga ebyokutunda kubanga we have more arable land mu zino ensi Somalia tesobola kulima South Sudan ebadde mu ntalo Congo kyekimu kati ffe tusobola okulima Kenya ettaka lyayo n'eryaffe erisobola okulimibwako lyaffe erisinga obunene Rwanda what is the land holding kugamba advantage eri nnyo ku Uganda singa katale kano kaggulwawo aka East Africa ne Africa okimanyi mbu bagula kasooli nga bamujja South Africa okugenda e Congo nga singa baali bamujje mu Uganda it takes a day or 2 days the other one is a week plus okutuusayo kasooli kakati bwebaba nga bagenda initiative enevaamu okugula border balance of trade between Uganda and Rwanda eriki Rwanda egula nnyo kuffe okusinga ffe betugula e Rwanda now kakati economics omwangu gwowa nuupu oba owa FDC akatale ako wedi mogendayo mwa engeri gye baguddewo kati sikyayagala genda mu katale kubanga muziire so mu ngeri yonna tosobola kujjako General Muhoozi Kainerugaba ne group ye credit bagikolerera waliwo initiatives ezasooka zitulina nazo okwebaza ambassador waffe wa New York ayebale Adonia yatumibwayo Sam Kutesa Lulinga naye agezaako ne Ministry of Foreign Affairs mu kuwandiika mu negotiating nabo baalina bye baakola naye okugulirawo ddala yali General Muhoozi Kainerugaba yagenda n'amatiza nakkiriza conditions ezaweebwa side zombi achievement tosobola gimujjako naye tutunule ku ngeri gye yakwatamu ensonga ey'abavubuka kuba yalinga atagetinzimya abavubuka okusooka birthday yattractinga abavubuka bangi ekyokubiri baagala nnyo okuassociatinga naye kubanga abadde tali mu saturation for a long time abadde amanyiddwa ffe abatono oba kalaasi eri mu circles za politics n'amagye naye omuvubuka wa wansi si mulabi wa mipiira babadde bamusanga ku bisaawe no has been sacrificing for Uganda through the army service kati talina political appointment kubanga muwabuzi wa president nsonga ezo ekimuwadde omukisa okutegeera kati relationship n'abantu kyekirungi era singa president anaamuwa omukisa omunene ogw'okuweereza Abannayuganda obutereevu I think nakyo kisoboka people retire they are ministers who are serving officers General Aronda was a serving minister nga musirikale Katumba Wamala is a serving minister he's a musirikale so an appointment can be ministerial who stops him there is a precedent naye ogambye nti kyamuyamba okutegeera abantu naye bo abantu bamutegeera Muhoozi oyinza okugamba nti olwaleero bwaddayo wansi n'agamba nti kale tutandikire wano abantu bamutegeera olowooza teri atamanyire ennyale kati everyone talks of MK it's a brand MK ani yabakase gwokyogera teriyo bayita MK balala lwaki bajjayo oli it is known so nze nkimanyi ekisooka ku personal level mwasesinganga a patriotic leader alina si kitone alina okukuzibwa okwagala Uganda okutali kwa kufekinga omanyi ba politician ennaku zino Uganda bajagalamu bifo obutuuka ku byobusiya nga batandika okugeza ebirimi kati ate abajagala
baba baliwa because tulina history wa myaka 1000 nga abanafrika tebalina kutuyigiriza mu Mufirika tawasa muganda we tebatugamba mbuki ebyo bibaddewo akasente n'ebidala ebyokusikiriza bibijja abantu kumulamwa kakati oyo tali eyo tumulanga atunda Uganda kuli obuntu obutono bwe butyo yagenda mu nsiko manyi bwe yali ayingira amagye yewaayo which people don't know tata bitamugamba nkombujango oyingira amagye he recruited himself and then supported by General Sale naye yakyeyagalira ekitali kyangu kwawo bawulira kati nga bakayana kuranka kwali teri yakayana nga agayingira teri yakayana nga agayingira because the resistance would have been then why now weyali agayingira sawulira yakayana mu muhozi ayingidde amagye kubanga mwana wa president he offered himself to join the army later he regularized by going for a course je tugenda mu maaso labanga General Muhozi ayina ekyenjawulo kyasobola okukola eby'obufuzi ebya Uganda kuba obuli abantu balowooza nti bamuteekateeka okutwala obukulembeze yaweze emyaka egyesalirawo omanyi twekerawo debate y'abamuteekateeka that's where people go wrong MK waba ayagala obwa president bamukirize like any other Ugandan Paulo Semwogerere yava mu government n'agenda n'avuganya president yali amuteeseteese Paulo Semwogerere mu 1996 yali minister owa foreign affairs n'avaamu n'agenda n'akola ki Kizza Besigye was a soldier who served in the army in the liberation struggle yatuuka ekiseera nejjamu n'agenda n'avuganya bidandisa had served the government he offered himself to stand and yabagaana be baali babateeseteese so Mama Mbabazi stood recently to Mukunde stood General Muntu but I was surprised Katumba Oye defeated generals so ugamba nti kakati kabalonda Katumba aina chance olabanga aina chance generation eyinza okusalawo ekyo ali nayo is a candidate that has been tested naye tujja bigendako omanyi perception eba ndowooza yange abasirise mu balowooleza ki kanga waliwo abatoogera ndi balonzi oba okuba nnyo kerere olina akalulu kamu tebakwongeza bungi mbu okuba nnyo kerere one vote one man abasirise bo bawagiraani that's the argument Honorable katujiveke Mbozi then tugende ku Mbozi okay tugende ku Mbozi endala eya NUP okay. Robert Kyagulanyi tuwaze yakola NUP okwetolola eggwanga Uganda nze kisooka ndi mumativu mbu NUP erina impact one yaleta ababaka ba parliament bangi enjogera yaabwe yokulabisa tugirabyeko ebalabisa because they can't even agree buli ddakiika bayomba gundi yalidde kino gundi bamuwadde kino before you know it emyaka 5 giweddeko and buli omu alina okwetuka omusalaba gwe accountability tegenda kuba fe NRM tulina manifesto gye batuukiriza mwe muli PDM mwe muli emyoga mwe muli infrastructure n'ebirala so wetunatuuka ku NUP egenda ku associating etya n'ebikoleddwa kubanga obombaka wa parliament buli omu yagula ambulance naye ambulance zino zitwala balwadde wa and that's my argument okugula za abalonzi mu ambulance ebatwala ozisanga zeetala mu constituency teri nazimbayo wadde karumu kamu akakiliniki awajibwako omusaayi oba bebagabira panel ekyo tekiyamba kubanga utade wa ambulance wakire nezibatwala wa zizibatwala siko aha kakati ekyo kyenjagala ba accountingire nze mukono north jenva ebizibu ebyo byaliyo nembagamba tusooke ki dwaliro ambulance eddwaliro eryalisembayo bibaliita nkatoogo neddala nga liri kyampisi ngeri kyampisi lyali lizimbe
obuwundo ne bugobamu abasawo ne bugobamu abalwadde nga ogenda oli mulwadde weeyongera bulwadde ayituuka an initiative ne ngamba tulongoose eddwaliro lino ne balijjamu amabaati ne bateekamu abasawo ne baŋŋamba ambulance ne bagamba no ekatoogo erefe center 2 njagala efuuka erefe center 4 it is erefe center 4 now kakati so tekimala kyokka nkulaga kati ambulance we bajagala should be for referral olemereddwa okubizaalira ekatoogo complications ogenda mulago kirudu it would make sense naye omuntu omusota gwe gulumye ambulance y'omubaka emuleeta kirudu ku cost who bears the cost the mulonzi nera singa tebera the mulonzi ordinarily singa ambulance yo tebera wo lite yandi tudde ku cost ya ddwaliro how much would the ddwaliro etandikirwako cost ono ne bolinga gamba nti ambulance sizigoba nzikiriza naye nkugambye ku rate kwe ziri ne byezikola kati yavuddemu manda recently yadibedde wetawali ngeri na manda ebweyogerere endala kati essaawa za Christmas zibadde zikola taxi yiyo eyitawo kuyisa bantu mu jamu nina omubaka eyo mukono gwemanyi wayagala okuyita mu jamu agira mu ambulance okukubeera ku abusinga motoka eziweebwa ekitiibwa right of way kakati ennaku zino because of being too many they have resorted to become taxi operators jamu genda okikebere actually if traffic could be interested egende ku butambi balina cameras so ugamba nti abayina epyo okugula ambulance sibeeboka n'abaffe naye at least buli omu mwene UP alina ambulance bulirayo omu tekigasa naye sibawulira nga baadvocatinga mu sente z'eddwaliro eri ya mukono kuba kati be baliyo ewaffe bonna maternity emukono temala Honorable Ronald Kibuule munnabyabufuzi twogerezeganya ku butya omwaka bwe gutambudde guno nga programu eno yeewunzika omwaka 2023 tusoose n'ensonga ya General Muhoozi Kine Lugaba twalabanga akuba obubaga obwa birthday okwetooloola eggwanga lyonna n'akunga abavubuka naye kati tuli ku nsonga ya Robert Ssentamu Kyagulanyi yakola nnyo tours nationwide tours yatandikira Mbalala City n'agenda e Fort Portal yavayo n'agenda e Kabale n'avayo n'agenda mu Eastern Region eyo yonna ne Acholi bwe yakomawo mu Central ebyo byokwenena ne batamuganya kugenda maaso n'okuba enkuŋŋaanya mu Central Region ne kwali kusika muguwa wakati wa NUP n'abawagizi baayo ne poliisi ekyavamu abamu ne balowooza nti obuuli awo bamulemesa bulemesa onalebo tekwali kulemesa omanyi Uganda tebeera mu Buganda byokka and that's the mistake. Central what's so special with Kampala ekimulemesa rale yeruweero gye bamugaanirako yakuma actually bagambo yafuba abantu yali akuma abantu n'ebigambo byayogera mu byali bya busosoze kakati ebyo byaviirako ensi nga Rwanda genocide nze sikiriza mu mawanga wajja wano waliwo omukyoli waliwo omulugwala waliwo omusoga I stay with them freely and I love it that way sinza kugenda mu lukuŋŋaana kati walabye ne kukyusa loop lwaki tebawaddeko omusoga vice president waffe Muteeso olabyemu obusosoze nedda Ssenyonyi asikidde empuuga wabaddeko Nambeshe nga naye ayagala nkulaga Nambeshe naye abadde muswago nabo omanyi nkulaga of course waliwo Latigo ogenga Latigo waliwo Winnie Kiza kubaddeko Mafaabi mention them naye bangi baava mu FDC eno NUP kakati meseji yeruweero nze manyi Kyagulanyi yali Robert Kyagulanyi mukwano gwange ng'omuntu personally era ennyimba ze
nezinyumirwanga nnyo nga ne minisita w'abavubuka yajja n'Arua n'ayimba era namuwanga opportunity gundi avenue waiswa bonna really I don't see balina ambition era teri abagana ambition yaabwe era balina obudde bwe bateekamu bw'oluvannyuma lw'emyaka 5 babaawo okuvuganya. I didn't go to court because I accepted. I said, okay, I have lost. But 5 years, I will come back and say, Mulabieko, Chechi Chuse, ono munaffe ebintu bitambudde bulungi gaga bulijeri yagwamu eddwaliro lyewalika ate lyasigalawo amasannyalaze waya nazo zirabika koze NUP nayo bebakukola ekigambo Buganda yonna ku bigger note naye okugamba mbu babalemesa is wrong. Luweero kyali mu Buganda. Luweero abantu abali ku zilalizi Bobi Wine abantu beyakuŋŋaanya ku lalizi ze abantu bagamba nti gavumenti yadisula gumiikiriza naye abantu kuŋŋaanya over 40 portfolio n'ogenda mu north kubanga balina obukwakulizo conditions bakuteerawo saba olukusa tegeeza kino so olukusa abalukuwadde bebalu revokinze abamukkiriza okutambula eri yonna be ba revoking olwawa era ne bawa ensonga empandiike ensonga ekola ki empandiike siza wasanze kuba balitadde mu mamba wasanze ne bakuwandiikidde na bakuwandiikira either singa nandibadde I would seek remedies in court. Court nazo I would get a court order. Why do you judge that? Already nabo kenyini bagamba court za government. Emirala ngajiwabi. Emirala ngabajiwabi ne bajiwanga. 2021 petition. Yagwejirayo. He went himself Kanti ya wansonga ki. Yagamba nti yagenda okulaba nga tewajja kuba bwenkanya. Ate kisaaki. Waliko omulamuzi yamuwagira n'afuna n'ebizibu. Anti ali omu ku balamuzi. Kati ani yabaganda. Oyo omu yamujjawa. Bamumuwa. So to be fair, if I was the one, a politician, I would go to court to say, mwatya. Tutya. Bakaita katengo mwatya nnyo ne mulabanga temujja kusobola ku containing mu Uganda tali mukati support mu asulawa mu Uganda mwali nzateka nkubulire nze sagala maanyi ga judgment ya nkungana judgment zenkungana banyumirwa kirema kyoku kubanga ogenda mu kereziya ebejjudde n'abasembera baba batono abalina ebisaanyizo no bafa ngaguwa sose mu kereziya tuganze na sose wa tebava mu order okuwa akagati mu kati wabadde mu kereziya guwa sose ebisaanyizo by'okusembera oba nabyo n'olyokokola ki kati ebisaanyizo ku nkungana tebajja nabyo tuve kukyagulanya kati n'olwekyo tetuyinza kuba na katengo ogere ku tiimu ya Robert Center mu Kyagulanyi opposition bulabye okoze olabanga ekoze etya legislative agenda mu parliament obimanyi waliyo manyi bitambula olabye nga bakoze batya si bulungi nnyo babadde mu kwekalakasa babadde beekalakasa ne local government naye biasness ogirabye mu bintu ebimu what recovery have gained nga mukosesa mu bino bakigoba kyatuuka ne kivaamu ekkula kikyo oyinza okwenyumiririzaamu zino zaabula ne zirabika olabanga tebakoze binyumo TV bamutulaki ekyo nekiggwa ne banoonya kye babuukira ekirala ajongera omuliro kakati twalinako obukiiko obwagamba ono yabbye ne bigenda mu kooti oluvannyuma bakalupirisi ne mubalabako nga si binyumo naye mu butuufu wonalebo mu myaka esatu bwerere ojjukira ensonga ya omukulu eyali akulira UNBS era yava mu kakiiko kenyini yes n'akonsentinga balagira n'akonfensinga nti yawenguzi n'ebyagwerawa byagenda mu anti-corruption court era ne bigwerere naye anti-corruption bakoze gwabwe ngabo tennagalawo I give them a credit out of what bazuula katulina ebintu ebiva mu auditor general's report egambye bano ne bano
ye mmere tufumbye emmere abagabuzi ne babagamba ono yakubye eddabo esowani yabaddeemu ono alidde 5 arising from those reports kosesa yandibadde erina ebirabiddwa kuba nawulidde igg ng'adikiralinga sente zetuluzinga ku buli levu yali alina ka video ke yakoze akagamba zino zandibadde zimaze bano zino zandibadde. It is shocking kubanga igg wakubaliramu sente zino tezibbibwa lunaku lumu ayogera ku 10 trillion every year kati process ey'okuzibba eba emanyiddwa wabaawo amakubo traceability buwano naye kati parliament ku oversight kwaziva mu gavumenti zino tebagambe zaabasuubuzi babbe ba investor ezibuulize nga ziva muki mu gavumenti kati kosesa eyanandala mafaali neeno yali ku paka ne munyagwa ojjukira munyagwa wa juzi ono kati era naye akebanga tono akati nze wenkugambye kusasi ndowooza yakola nnyo yali katuntu kubanga ojjukira results zaayo where eno eyasenyonyi tugirabeeko naye honorable naye yafunye promotion nga tukivaako ekyo era muyozayoza yafunye eki parliament ne committees bakola reports nezikomawa zijja ku floor ya parliament nezikubaganizibako ebirowoozo ate nazo zibeera recommendations naye babadde bapapa actinga bali bweru wa parliament lwaki bapapa ku kya sali Geraldine wa trade they made recommendation and they were forcing her mu banga tono nnyo yali victim they were victimizing her for no reason okay kakati leero parliament enamba bagigambe nayo amanya mwegali muri ba beneficiary ba cooperatives ebyo tubirinze okulaba gye binyakuye naye speed gye baali bakozesa yali after an individual lwaki processes zirienda tebazirinda so labanga opposition in parliament tekoze nnyo nga bwe kyali ebadde mu kwekalakaasa babadde mu boycott ensonga togirabawo okay boycott abantu ababuzibwawo is that the solution abantu abasibibwawo okay boycott yavuddemu ki because you see kiso kya mbuzi kirekerere yasse when you are slaughtering an animal gwasaze blame teri kugwe naye omubaazi takes the blame now in this who is the culprit is the solution in parliament the boycott kwanga you see courts of law police station jendopa gwe andi okumpi nengamba ha omuntu wange yabuze there is no record naye omulonyeza ku bazireta anti government walero boogera ku 18 government has accounted this serious statement in parliament. Okay. Human rights has given a report. Who else is required to give a report? Okay. Media who? The boycott was not a solution. Ate ogwomuze nago gukaddiye gwabayambangako mu biseera biri. Okwekandaga bafulumye. Nebekandaga bamaze okuparticipatinga. Why do you participate? Emirundi giri 15. Mutuka nokubalangira emere. Wojimisinga. Baviredala nekomere ya kantini. Lwachi ate emirundi 15. Wejiwera. Okulifying ovayo bali bakikozeko yes. Sinyefunza bamugoba mu parliament. Nga ayoseze emirundi 10 meta. Lwachi tebagirenze. Kale tuveyo kubanga nabo bakisegedde mu kigenda bagoba. So kati psychological gundi eyo gye balina ebbanga eddene bakuyita kwepena bepena obuvunanyizibwa mu kuteekayo embeera y'okwekalakaasa okabadde kakodyo naye kaweddeko kayambako edda abantu beebikanga n'okwebika bankubye naye bati abamu bakyabikozesa mukulu tulinayo omubaka waatukanga aba n'emiggo olumala nga gimubolako I for one simanyi era saagana byogerako kubanga wempulira nga bikolebwa mbivumirira it is not a political tool
olina constituency y'abantu 800 abakuwakanya bali 200 omuntu obo abantu abakubiddwa bali 10 oba 5 oba 10 oba logic ebeera mu ekyo ebeera ki ate abakuwagidde banga ddene lwaki obakuba kubanga bulijjo owangula bandigambye abakuba there are parameters that need to be checked. Why would you random beating no. abakuwagira kubanga wabaawo abamanyiddwa oyo tampagirangako nga neiba wange ninkyamulabayo adi kumpi tampagira neiba wange nera tomufuula mulabe of course kubanga ayinza n'okuba alonda akalukafu nga mutakuwagira nga n'akaluka oli mukafu bawabayo invalid ate obuli invalid buno mubako ababulonze obakadde tuveyo mu parliament katono mu constituency baba bakola banga bonna abammwe bomanyiiko olaba nga parliament ekoze kati mu social service mu buweereza kubanga oversight kitegeeza olondoole sente eziziwereddwa nga PDM sirabangayo waffe agamba PDM sente ziri kumiruka parish ewange giri ida nesiwulirangako wadde lumbe wadde mu kereziya wadde mu kanisa ng'omubaka gwe bayita budala kiwanuka agamba PDM mwazirabye soti ziziro PDM ze sente zibatagamba mbu zaba NRM z'abaana Uganda kati waba tasobola kumanya mu PDM akakadde ako ke bawa abantu miliyoni 10 ziri mu muluka tayogerangako wadde ogamba bano n'abalabye bafunye kakati awo muwane n'ekyangu gavumenti kyetadde kwessira ayinza okuba alina ebirala byakola abeera mu nyimbe abeerayo n'alya piraawo ekyo kimanyiddwa tayosa naye ekizibu ekiriko alina ebyekwaso Museveni avaako ddi ekizibu kya Uganda si Museveni kuvaako bwatagenda avaako kati that one should be mbawulira avaako okay avaako naki Kalulu ani abagambye mbu abamulonda bafudde we are here tugenda kumulonda aleka tuli bangi kubanga balabyeko kino ekyatuukako mu Buganda kyabeerako mu north kyabeerako mu east kyatuuse butuusiwa kidaaladdaala yusi baganda bagaa kidaaladdaala meaning kiva wano ne kidda wano ne kidda wali yali taani yaffe naye buli gye kivudde tebaddanga mu nsobi noosi okumurigani otegeza NUP okuba nti yawangula abasiguukulula mwena FDC yawangulako north yawangulako east hands down mukula ne baluzinga mu north bonna okumurigani their time nga teri constituency gye tuwangula ne bawulanya ne bagwa Jacob Bulanya the late and others abantu abalungi bonna ne bagwa it came to Buganda now naye twetegese NRM singa we kibadde leero bagenda kutulaba tubalinze biri mukaaga tubalinze ekyo sikulimba mukozewo kyekyo kyenjawulo kyemulowooza nti kubanga n'obubbi bwabwe twabutegedde president government NRM olaba nga erina kyekozewo ekyenjawulo ekisooka tugenda kulonda primaries zaffe nga nnambulukufu all enough we should clean our register number 1 the secretariat now president agigambye registration a clean register okulonda kwaffe road map yafulumye abawuminga bamanyiddwa era ffe twambadde wayambadde tekiriko kubuuza ndi ku kalulu ndi ku baloti njagala wa MP bwa mukono North okumawo okununula ekitundu kyange okuddamu okukizza ku map okuddamu okukiteeka ku mutindo kwe kyali oguze emabega mubuweereza balabyeko bwe bakyusa balabyeko bwe byakoma we biri ne PDM bamufunira mu nsuku tebamanyi byetu ffe tulwana kwetugamba naye sente zazze 10 kiri wano mujje mukifune abaliyo dictator tuli mu situlwago tuli mu kwegalakaasa babeeko bye boogera bino bye tuleese bino ge makungula toyinza kubanga osiga nga tolina makungula kati bo amakungula gaabwe gali ki ate NUP nawuliddeko mbu ate nowange bamugobye mukuba minisita bw'ekisiikirize
kati ekibiina we kikugoberanga ekitali ku gavumenti kigamba munanga ate tamulabyewo ku list kuli kati musaasira ne mu bwa minisita bw'ekisiikirize ne bamugobayo kati tuwunzika mwaka 2023 ebyobufuzi byatambudde bitya kyekituleese nga tuli ne Honorable Ronald Kibuule munabyabufuzi okuva emukono tufunye kubaka bwamwe mu dakiika 2 te tumukomyewo abeere nga awunzika onagamba nti this is Najjuko Shakira from Kasangati. For me, how I can highlight this year 2023 is by asking this question. Agamba, that's why has Uganda's security failed under a tested man, a bush war veteran, Jim Muhwezi, the Minister for Security, and the growing habit of extrajudicial killings of fellow Ugandans in the country. Osolo chanukula yalinga agamba nti Minister w'ebyobutebenkevu General Jim Muhwezi Jim Muhwezi nti ebyobutebenkevu tebutambudde bulungi abantu bakwatibwa battibwa nga tebatwalibwa mu kooti omanyi ministry ziri 3 ate mbu ali tested ezivunaanyizibwa ku ekyo security bwe butebenkevu internal affairs erwaninga police so abductions oba obumenyi bw'amateeka butwalibwa ku poliisi ne bugenda mu kooti obutujju ADF waliwo success story bomu eziteguliddwa wano ezitakubye bantu nazo bazoogereko we have been able the security of Uganda okuwonya abannayuganda ku bomu ze balabye mu bifo by'amasinzizo kati nkuulidde ng'olanga 3 obutebenkevu security is on alert okuuma ebifo byonna ebisinzibwamu oba ebinaakuba fireworks including bars twalina sireti ya nyegenyege si kyekyokwewaniiramu bwakati nyegenyege president yakiyise basinas naye babawonyeza okufa right yaabwe tugenda kuŋŋaana tugenze ku nyegenyege naye waliwo security alert nga ensi emu ey'amaanyi ewoninga abagundi baayo temugendayo eventing ezo wetuzisecuwalinga jimu ezitafuna credit so tutunuulire comparison ADF bwebanga ebadde operatingira Congo tugikozeeko kyenkana ki there is a success story kale oyo mugumya tuli ku bitundu 7 Richard Kasese bwera boda jasinzira agamba nti Honorable tumulidde ateesa bulungi nnyo agamba nti naye namboze ye atugamba ki ayogera ki ku bino ne namboze taliiwo ndowooza amuleeta olw'okuba nti wemukomi ye internal affairs omupya minisita w'ekisiikirize omupya naye ye ekipya kyatugamba nakyo tekiriiyo kubanga mu palamenti baweebwa omukisa okuleeta ensonga zaabwe ate bwe basalawo okwekalakaasa waliyo omulala asinziira mukono erinnya mpadde erimulyoka Eric agamba nti Apollo, thanks for the show, thank you for bringing Honorable Kibuule. For sure the situation in Mukono North constituency is not good. It is sinnable. Bulije egwamu ng'ebaddewo ekyo kyetaaga bamuziba okubulira n'omuzibi bamugamba bwe tebakyayitawo tegeeza kyoyogedde ekituufu ab'emukono bayinza okuba balaajja yitayo mukono si wala vuna emmotoka yo teeka esampo ogende obabuuze gye balina emiti nga bagitunuulira gye bakugamba nti gaakoma wano we yavaako wali twaviiramu awo waayi obutale abantu bye balima ensigo food security genda okole audit abantu balina emmere bamala in terms of kasooli n'ebijanjaalo wadde enkuba ebadde etonya answer is no. Tuwunzika ne kino ono agamba nti Honorable Kibuule agamba ki ku kibiina ekya NRM obutafa ku bantu baakyo nze Juma ono Waso Juma munakibiina kya NRM ne juzi yandaga nti yasala no yashidukamu yagenda ne mu NUP yanyigira ki entalo za NRM. Of course entalo za NRM ziri ku buli level that's one I have to acknowledge waliwo ku level enene kati waliwo ba minister nabo bagenda kwevuganya nabo balina olutalo akamyufu kafuuka kamyufu aka NRM era bakubye ebikonde tubirabyeko discipline ey'ensiko eya NRM kwe musingi kwe yazimbibwa abantu bayiwa omusaayi gwabwe nga tumaliza programu omwaka omupya bino wamanga bigobererwe abantu babeere
mu bibiina bibawagira n'omutima ogukkiriza mbu Uganda yakusigalawo. Good. That is my message. Uganda yakusigalawo. Beyond a political situation, Uganda stays. So Uganda comes first. Ebisiyaga. Fenna bituswaza ng'ensi ya Uganda. Whatever ababi promoting, ogwo mutima bagufune, ogwo kwagala Uganda. Otherwise, nze, politics determining compromise. Because of politics, balina bebaganya okutambula, sanctions are so many, simply out of kunyigiriza. President olwakadde nadisabye ntoto ne mukamera osibule agenda komawo nze ngenda kwesimbawo enale mtu genda kubaba amaanyi kubiriza abanyiga batusonyiwe baddemu batuwagire ate naabo abafunye ebizibu ebitali bimu mu NRM noonye avenue ezibitereeza okusinga okwabulira ekibiina okwabulira eyinza obutaba solution nejogenda waliyo ebizibu kubanga wano tutuli muggulu ebayinza okuba okwonona baba balekedde awo naye ku nsi kuno ebikemo bingi naye okwenenya eri abo betusobeza nkitwalira ku lwa gavumenti ya NRM mugisonyiwe ebigirezabya mukono north mbagaliza omwaka omujja tugenda kubeera ku Muzuuri nga tugumalako fireworks zigenda kuba live band n'abasobola bonna bajje tumaleko omwaka mbakubiriza okwekuuma ate era n'ogujja baguyingire bulungi nebaziza nnyo Salt TV okumpa omukisa guno ate n'ababadde batuliko nga batulaba nga batuwuliriza mwebale nnyo mwebalire ddala tweyaza nnyo tweyanzeege wano wetugenda okubanga tukusiibulira naye tukujjukize nti 3 mu Desemba ffe tujja kubeera Canaan Land jangu tukuŋŋaane tusabe tusinze tuwanirizo maaka 2024 nga tuli maaso ga Mukama amanyi agange tusima Apollo omukisa guno kangutwale nebaze mwena abayatambudde naffe olugendo luno luwamama ku mulamba ogw'Omunnyo ku Makya 2024 tujja kuba ate banjawulo nnyo abakabye nnyo mu by'obufuzi katubagaliza olunaku lungi musibe bulungi tubadde ne Honorable Ronald Kibulo mu ngalaby'obufuzi okuva mu Mukono North musibe bulungi mwera